Nze sinza okunyumirwa show y'olunaku lwa leero simanyi tetunagigenda buziba naye mpulira ddala essanyu mu studio nga bwe mbagayo ninamu Dickson Nzizi nga taata weeyanjule buuza ku bantu tutandikirawo nange okubasanga nange neesimye okubeera wano. Amina. Yes. Buuza ku bafaanyi bo. Bannange bafaanyi bange mwenna mikwano gyange abanjagala bannange bwe tukola abaagala byenjagala mwenna mbalamusiza famire mwenna okwo ne bakama bange mwenna olwokuba nti obudde tuba na butono kale mwenna buli gwomanyi nti no munayezizinga mukwano gwo olifaani wange nkola ebinyuma bannaye mwenna mbalamusiza omukulu Charles Mbire ate oyo mulamusiza akensuso. Yes. Naffe tukulamusiza awo wenyini wetutandikira ze buli wenkulabako enseko zijja simulwabi naye onsanyusa ne bwe mba nnyize onsanyusa ogamba ddi n'osalawo n'ogamba nti kati kanyingire ensiiko eno nsanyuse ku bantu kuba nkumanyi nga comedian ozanye ku firimu ez'enjawulo nga bwe nabagambye gwe tulinamu oyingira oti osalawo ddi n'ogamba nti kati nnyingidde ensiiko ya myaka mingi mabega era gwali omwaka gwa 1997 bwe ntandika katemba ntandika n'omwami era akyaliwo mukama mulungi ti omwami akyaliwo bamuyita Christopher Mukibi the legend. By the way this weekend tubadde ne show mu National Theatre ne mwami Christopher nti abasinga mumpulya njogera mwami Christopher Mukibi mujje ku wiki ejja show gyeri tuline shojeri mu National Theatre so ntandika ne mwami Christopher Mukibi we natandika mwaka gwa 97. Yes. Ndifaniwo sorry bale ndifaniwo kuliwo kubalo buli oyogera bampulira obulungi bwa mukama kwegamba kubanga ndikono dawe nkakasa bukakasa nti mu industry muno mulimu challenges zo facing kubanzikiriza bukiriza nti omulimo gw'olimu sigwe mu kumirimu emyangu bwe kirita ata kati kikirizibwa nti waliwo challenges oina challenges zonna challenges nyingi nnyo kakati challenges nyingi nenge kisokera ddala mu kyo nti tukola tuyiya ne tufuna content naye tetulina kumutunda. Otegedde kyenkugambye tetulina bwe tutunda content tulina mutunda waolijja kwebuuza tumutwala mu wino nakasero wa kiseka content tulina muguza TV stations naye TV stations ekisingira ddala okubeera ekikulu nti baagala quality. Otegera ekifaananyi nga kyekyo abazannyi nga beebo buli bagamba quality abasinga bakitegeera nti quality okufuna quality TV abantu kye baagala kikwetagisa ssente but when it comes to payment ssente ate bakugamba budgetary tight bonna mwena kugamba mulinga mwena nyamwe y'omu TV tesi muninga mwena abagaba nyamwe anno omuntu omulabi yali eyandiroza Dickson challenge yamanyi yandiroza Dickson tumulabye mu different tumulabye ku TV agenjawulo tumulabye mu minibus tumulabye mu bintu mu buskits obwenjawulo films ez'amaanye okitegeera kati ekyo kyanditegerekese nti ate gwe tekyandibadde kizibu kati naye bwe kiba kizibu kitegeeza tukitandinge ne ku government is it? Do you think? Kubanga byonna byetukola byonna government nti government nga ba artist unlike Kenya, Tanzania, Nigeria ne USA n'amawanga amalala nti bo batunulira nnyo ba artist otegeera naye wano Uganda tekiriwo bwogenda mu film industry nfu kugamba kati ekizibu kye tulina ngaffe bali mu industry eno buli muntu atandika creatingawo akantu ke n'anoonya channel wakola ki wanaafunira akasente era ogenda okukola nti munange akoze misinde tugende wani badukidde wa General Salim Sale ffe ate tulina ekibiina kino ffe tukulira ba artist mu kategori eno kati kugamba nti olwokuba tewali ssente gavumenti erina ssente zeetaddewo nti zino zaba artist otegeera kacyovola abantu kati buli muntu adukira wa General Salim Sale muntu adukira General Salim Sale bakoze obukundi ate nga n'abasinga okubeera mu byo si be artist ab'amaanyi otegeera kuba kakati kizinga baba bataliiyo otutaani otegeera kyekugamba acts okoze nyingi bannange buskits obwenjawulo wetula n'enseka n'engwa n'eri act kijo wakola n'ogamba naye kano baba ko kaali kanzise nganze nga walabira ddala it was oba tofani oba it was too much oba mukwano bungi naye akansesa kati kali muzizu wali project baita zizu nga buli bubiri waliwo akokusala oluguudo nenefuula omulema emmotoka yali enzise byaddala otegeera tinadda nenseka neŋŋamba bino ebintu kati era sikiiti ey'okubiri
nga haginga omuzungu olaba waliwo akazungu ake na haginga akajamani nti eno yatuuka buli lwegitunako bwe nti ensesa ningamba oba how did I create this otegeera so that takes me to that ani awandiika gundiyo nze gwe wewandikira skits yes nze wandika okusookera ddala nti nze bwe mala oziwandiika ezasooka kuba nakakola season eziwera nti season yasookera ddala nawandiika naye nga nziyisaamu Richard tuwanje gwe nasooka nekiri kita muganda wange nangamba kyusaamu wano kati zino ezisembyeyo nina mikwano gyange waliwo Destiny Mutaasa Giovanni Rugave walina omuwala Blessing kati ono zizo asembyeyo era akyaliko kati abobo kati banyambye ku directing nga oba mentioninze bona bamanyi naye kye kifula zizingo wamanyi owenjawulo kuki owenjawulo mu acting mwe are you serious nze sijja kubalimba mwe wanze buli omanyi kambabuulire waliwo abantu kye batamanyi mwe abantu mumutufuula kituli era oyo yagamba nti nze am special I can't call myself a special person. Owulira sweet? Yeah. Owulira. It's okay. It's well. Kigambo togera kyogere. Kati kyengamba nti olaba kyogambye. I'm your fan. Zizinga I'm your fan. Mulira ogambye ekintu ekyo. Nenfuluma wali. Nenfuna n'omulala. Kati nzirayo nengamba abantu bano nkyangenda kubalaga ki. Kati mwe mundetera okukola ebintu bino kikukako okunoonya content omulala mwe bafaani mwe muntuusiza ku kino yes kitegeeza ffe abakufuula mwe munfudde kino nti kubanga bwe mutasiima nange nzire waffe bugere nebaka naye okuva mulaga nti musiima nange nteekamu amaanyi nengamba kati abantu bange kati baagaye kati nabalaze kiri kati ndeetayo obuki bwentyo kivula kati ubwongo bujjudde sitowa ejjudde nina bingi byendeeta tiwandirowoozeza nti zizinga y'omu ku basajja bamanyi era ne challenges mu industry tazifunye olina moment nga yakukkakanya n'owulira ng'oyagala na quittinga industry n'owulira ng'oyagala kivaamu ng'owulira yakukkakanya nnyo oba n'owulira bubi ekintu ekyo kati ekintu kyasinga ddala okunnuma ate kyakolebwa gavumenti yennyini wa ministry mu mwaka gwa 2009 omwezi gwali gwa 7 nga lumu twasitula ebiseera bye twali mwami twali under theatre factory because we are fun factory but we are under theatre factory yali ya mwami Christopher no mwami Philip Luswata ogwo omwaka nga lumu ogw'omusanvu 2009 twasituka kugenda okukiikirira Uganda mu Pan African Cultural Festival Owulira bulungi Pan African Cultural Festival festival ebeerawo after 50 years so we were lucky nti theatre factory by then ffe twalina ffe balonda ogenda okukiikirira ki Uganda we are there for 23 days naye bwe twagenda nti omukolo ogwo buli nsi buli ggwanga lya Africa lyagenda sponsored by Algeria naye bwe twatuuka eri kyatumalamu amaanyi tebatugamba sente zibagenda tuwa naye nti wing ze twali batugabanga eno wing bano Banyarwanda bali Barundi bali Banakenya Batanzania biki naye twagenda okulaba ambassadors abamawanga ago baleeteranga abantu abo esente otegeera babaleetera sente nga babawa allowance abantu abasembayo okufuna sente entono baali Barundi owulira Burundi njavu naye abantu bayo babawanga $8 buli wiiki babawanga $8 ffe Uganda tetwafuna wadde olwataano ekintu ekyo nadda wano remember I was away I left my kids because by that time nali single dad mama w'abaana bange yali afudde yali yafa yayandekera abaana aba ntoba n'abaana nafuna muntu okunkuumira abaana abo by the way yakuuma abantu abo yali fiance wange nga twakeeraba twali twakeeraba manyi omuntu nga mwakeeraba naye n'omulekera abaana bwe nadde Uganda ekintu ekyo kyannuma tewali wadde lwataano 23 days tuli bweru ne batugamba by the way yali minister mu mwaka ogwo yali madamu Nakadama Honorable Nakadama yali under
okay ministry gye twagenderamu ya gender na biki yagirimu era yajja mu Algeria tulaba na baba wa sente buli wiki Rwanda abe Rwanda bafunanga $1,500 buli wiki Zimbabwe nabo bali bavunga bafuna $8 ffe tewali wadde 10 ne tugamba tugenda kwekalakasiza mu Algeria mu Algiers ne batugamba no mugende Uganda babalindidde ku airport ambassador wa Algeria abalinze ne minister biki tugenda kutuuka Entebbe ku airport nga tewali muntu nti babalindidde wa kusimba ki in that building mabega wa Gondi Simba Manyo anti ministry weeri babalidde kusimba Manyo mulinye mmotoka tukati tuva ku airport mulinye ne batwawulamu balaba ne bateka mu van endala ya ministry ne bateka mu van endala kakati nga bomanyi nti basajja bali bagezi nnyo ne bamanya nti singa batumye tunabeera scattered tetugenda kufuna kwekala kati bamba batuyisa eri wa mabega wa Kisubi mabega eyo gye batuyisa ogenda okutuuka kusimba Manyo nga office zaggalwa dda ne batuga nti bagayi tugenda kubalaba ku Mande minister agambye agenda kubalaba ku Mande naguno gujjwa mwana wa mama ekintu ekyo kyanuma representing Uganda wadde omuddaali kyetwaddamu okufuna after some days late of appreciation era gyerieko buli lwengi tunulako neŋŋamba bwenti ekintu ekyo kyantamya katemba mukwano kyantamya katemba neŋŋamba kambiveemu bwebanga gavumenti enamba tesobodde tuwa sente era sente ezo nkyazibanja Uganda yonna gye muli gavumenti ekimanyi ne banabeera president we represented Uganda ni Pan African Cultural Festival mu Algiers tetwafuna olwataano bayinza nno olowooza osaaga engeri gy'obeera nze nkyazibanja nzaagala bw'okirowoozaako awo wennyini oyinza okulowooleza ddala ekyamazima nange mpulidde obulumi okiwulidde obulumi bungi wali linyonyonyi nga zitiisa zina nayo was my first time okulinya nyonyi zigenda zitagala zinga ali kumbaata kungulu manaye musayiwe it's a sad moment nyonyi nga kitagala muganda esanganga I love this man kubanga nandirowooza tabadde na kizibu naye nandibadde ndowooza nti olina n'ebyogero gamba aba comedians abaja eyo awo wennyini we tuli oli mu ebyo ebintu by'olimu tobeerangako insulted n'ogamba nti oba n'ogendako ku TVM ne bakuinsultinga oba some place ne bakuinsultinga because of that act akati ebyenimu akati kizibu kyefu challenge erimu abantu batutwala nga bali serious that's omulimu gwaffe tera batulabanga abantu abali awo kugaba buli akulaba nga nzizinga andabanga kapale andabanga maliyaki andabanga kapere andabanga omuntu mulala yenna otegeera nti ne bwebanga olina omuntu enafiri olaba omuntu n'omugamba ntine ekyana ekyo kyenkubye kuba kyatutonderwa zizinga nawe nzija kukatemba okumbe obadde serious akati bwogenda okugula ebintu nkolaga challenges bwogenda okugula ebintu nga oyo gwaguza omumanyi oyo zizinga balina sente akwese challenge kusomozebwa naye lwakwanze mesenyigira mu ntalo ogamba nti I was insulted olw'obudde zizinga kiki ekikukuumidde waggulu ennaku zino abantu bataaninze mu industry yaffe bataaninze mu kuseegula ebintu okutrendinga okyali ku mulamwa ate ow'emmula tokola bintu naye ate you're still one of the people we're inviting with much respect naye golooza abawemula balina omulamwa abantu abawemula bano batrendinga naye ekiseera buseera njaga tandikire ku bayimbi abatandika okuyimba ennyimba ez'obuwemu baliwa embooko otegera ebintu bebityo ezenyimba ziruddawa nabino byonna bigenda kuggwawo enyimba za filota zijja kusigalawo eza sebata zikyaliwo eza sebadduka zikyaliwo bano bonna bigenda kuggwawo ate buli ayimba ebyobuwemu tubawa mwezi ogwo nga ekikula amangu Okay. Zizinga banageza obudde nze simanyi ngeri gyegenda complaininga ku budde naye kati nze siwemula obudde kyovula njiyabuya kiki ekinyumira abantu nze nina kategoriza abantu kati bwe mba ndowooza nga sinafulumya kigambo ngamba abaana banakinyumirwa nti yes bakoledde ezo kakati ate wano abakulu abantu atudde alina nazaalawe in-laws ng'ogenda otandika bintu byakuwemula kati audience ogenda onoso okubakalanga nti bannange muve mu ddiiro engenda kuyisawo kanako okwemula no kati kyova nti byaffe as Fun Factory buli muntu oba ozze ne mwanawo oba ozze ne nazaala oba olina mukamwana obaani
ffe tukola ebintu nga byebyo ya omulabi waffe ali ku Spark TV ebibuuzo bibeera bingi mba nkyayagala nkyanyumirwa naye tubaterezezinga era wadde akunyonyaziza mwena akatalekeka olina akatalekeka mangu akatalekeka kekonze nkubira abantu omulanga batuwagire bongere otuwagira nibanakoma otuwagira naffe tujja kukola ki okukola ebintu kati era kinaawo olwokuba nti no content wetumutunda watono nnyo naye kati nze nakoze ebintu byenkola mbitwala ku YouTube channel yange just ku TikTok nteekawo katono nnyo naye genda ku Zizinga Dickson page ya YouTube ntadde ebintu bingi gye biri so n'ebirala bingi tukyaleeta naye nga tugamba TV stations mugule biki tugule ebintu byammwe ate akatalekeka nze Go TV ambassador mu Uganda nakitegedde okategeera nakitegedde taata nabadde mbagamba nga wakana ebyazizinga tebigenda kuggwa obudde obudde ebyazizinga tebigenda kuggwa kuba tulina bingi ebipya naye gwe genda ku page ze nga wagambye ogenda mmanya ebisingawo omulungi ankozeko makeup wange ono gwolaba nenkunyumira nendoka ng'ekyokulya bamuyita Fina Makeup ali ku MM Plaza era agamba musange ku namba y'essimu 075141235 tulabagana onako Rencha omulungi wange ne Serebu omulala ku bibuuzo 21 nkwagala nnyo